Alright, omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Credible Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fahad gemanya tubaza okulike anti mutambula naffe nabwe ekyo tubasaba okusubscribinga, okulikinga omno okusharinga content waffe twongera ate okulike anti tambula ffenna wakati mukuba tochi n'okumulungula amawulire nga bwe gatambula wano mu nyaffe Uganda mu aspect season na unaku lwaleero waliwo video trending ku social media kuno ya Shekh waffe omulungi Sheikh Burani Muhsini Kiti yavuddeyo boolyawo ng'alaga obutali bumativu ku butya abali mu buyinza bwe bakwatamu abantu nga tawolereza bazzi ba misango wabula ng'atunuulidde enkwata gye babakwatamu nga ne wankubadde baba bazizza emisango. Ab'ebyobufuzi ne basheyi baffe oba abasiraamu ab'enjawulo abazze bakwatibwa mu sagaazi ez'enjawulo zituukawo ku bantu abatemuddwa mu ggwanga. Basiraamu si basiraamu, tulabye nga omuwendo gw'abasiraamu abakwatibwa munene ddala. Bwe tudda ku by'obufuzi bwe tutunulira abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu abakwatiddwa n'ababozeddwawo tuyinza kubala muwendo ogwo. Kasooke tubaawo Sheikh Burani Muhsini Kiti n'obubaka bwe yeetisse. Gwe weetaaga okulabika nti obwefumiitirizaako n'okufunamu ekyokuyiga wakati mu kulembeza ak'obuntu oba humanity. Muhsini Sheikh kasooke afuna obubaka then tukomewo tulabike nga tutunuulira ensonga z'ayogedde na butya bwe tuyinza ozzeefumiitirizaako nga bannayo. Wallahi emirundi egisinga akabanga ke bamala nga bakusirikidde bye bakuyisaamu baba nabo tebeegomba nseemanye nti wagyoli. Nawulirako amaloboozi g'omuvubuka omu nga awanjaga nga mu kaseera nga tamanyiddwa wagyali be yali nabo bamuyisa n'ebikolwa omwami bye yandikoze ku mukyala baabimukola mu ggwanga ki era mu biseera ki era lwaki tugwana tubuulirwe bwe tuba tetugwana kuba bannayuganda twesalira amagezi eggwanga tulifulume tugende tunoonye obubudamu bwe tuba tetugwana kuba bannayuganda batubulire n'ebisaanyizo byetaagisa omuntu okubeera munnayuganda avunaanwa okukuuma eddembe lye si kakande yekka. Ndabye abantu bangi mu layini ya buwagizi bw'omu ku bannabyabufuzi nga bazadde b'abaana tebamanyi baana baabwe gye baatwalwa, nga bazadde b'abaana tebamanyi mwana waabwe nga yali bba w'omukyala tamanyi bba gyali, tamanyi bba gyali ng'abaana tebamanyi kitaabwe baani abaamutwala nawa gye baamutwala. Sagalaga bana bawambo banabo balinayo abaana aba balinayo abazadde nabo balinayo ab'eŋŋanda. Muntu azze omusango ategeereyo omusango gwazizza n'abamuliranye bategeere musango ki gwe yazizza nawa gy'atwaliddwa. Bino bisobola okuba nga bye bakola tebimenya mateeka kituufu nga bo mu nkola y'emirimu gyabwe yina kufaanana bweti. Naye mmwe temwaliwo ndowooza nakasero oyo yazindwako abasirikale ne babba n'esseera ezaalimu oluvannyuma ne baga nti basanzemu amasasi wabula nakati ate tebalina gwe bali bavunaanye n'esseere tebazizzanga. Kyewuunyisa gwe badde okimanyi nti abasiraamu ffe ennamba ennene esinga mu makomera ag'enjawulo mu kuvunaanwa ebisango sange bitaliiyo. Abantu bali mu ofiisi bakinnimbuka bukinnimbusi omu kuba ebyokwedinaga nti oyo yagenda bweru yagenda bweru. Bassebo kakando bayagenze bweru mutubuulire. Tuyinza okwogera byonna nga kakanda ali mu Amerika n'ategeeza mmwe n'atategeeza famire ye. Mulala yali obasaabaduumizi w'eggye ly'eggwanga yali mu palamenti omu nga abasiraamu beemulugunya bali bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya nga balaga ennamba y'abasiraamu ennene eggweredde mu makomera mu bintuntu. Ffe buli akubwa amasasi baggukira mu muzikiti. Sekamalijani alina gwe yakuba amasasi Malijani ali mu kkomera yaleetwako mu kkooti nze lwe namulaba omulundi ogwali gusooka nga bamukubye. La ilaha illallah.
omusajja omukulu amazigo gakaba Marijani musajja mukulu ebyaddala n'envi za muyita mudda yajja mu koti maziga n'anaaba ensonyi Marijani ne yeebikula n'akabina nga konna katonya musaayi. Bino bye tuba tulinda. Nze kabantwalire kwogera ndoza mwe temujja kubuuza kintu azizza sikiinaako buzibu naye tuziira. We are suffocating. Bino bwe bifaanana bwe bitu ku Basiraamu. Sebo Ssaabaduumizi w'eggye yagamba Parliament nti Abasiraamu bwe tubalabala baliyo nga 16 ku 100 kati ate abatali n'otunuulira abantu n'okkiriza nti ensi eyina nnyiniyo. Ensi eyina nnyiniyo ate buli muntu alina fayiro ye mu maaso ge yatutonda bali byanukula. Teri akola kyakola tali kisasulira ate nga n'ebimu kisoboka bulungi nnyo okusooka obisasulirirako wano. Tebatujjukiza bye tuze tuyisibwamu. Batuleke. Siraamu n'Omuganda ndoza guba musango. Abadde agezaagezaako twogerera abadde luttamaguzi. Abasigadde tebitukwatako ddala bikwata kwani. Waliwo ebintu ebikwewunyisa n'osirika n'otuuka ekiseera n'owulira n'okusirika nakwo kukutamye. Mmwe mukkiriza mu nsi wabeewo okulonda abantu beesimbewo kati ate abawagizi b'omubbo ne baggwera mu makomera ne weewunya lwaki tebakwata ono yennyini. Ekikwasa omuwagizi n'otokwata ono obwenkanya buli luddawo. Kwata ono yennyini mubuzeewo. Nze abadde awagira mbulwe kyempagira then nze oba mmaze naye ate gwe bawagira ate ye bamulese ate bali ku bawagizi. Siri munnabyabufuzi era saagala naye nange ndi muntu kati ate wakati mu buntu nange ndi Musiraamu ate ndi Munnayuganda. Ekijja tewali buzibu. Ntambula misana ne murukange teri mutinti. Sina buzibu na kyonna kye balowooza kye baba bakola. Kyonna kye balowooza kye baba bakola. Tusirise tukonya. Kakane n'ensobi zaleetebwe mu kkooti. Asalirwe tumanye nti ali kigo, tumanye nti ali luddawa, ali luzira. Emyaka 5 tujja bigumiikiriza. Zaani ffe kusirika busiisi. Ni bw'aba afudde. N'abantu bonna abazze bawambwa please tubuuzaani. Tubuuzaani avunaanyizibwa. Sijja kusinga kaawo. Kiriza tugabane ebyokuyiga. Munsasire kana kasembyeyo gwe bitubikwatako. Ate tonsaasira ndeka. Nvaako tojja kunfiira. Nze nja okufa ebyange. Nyina kufa byange bye nateekerwa. Bwe bamuwangazi wange mulimu okukomera tewali buzibu. Tulinde. Imam Abchako tunayogera batutegwe. Alright, yoyo Sheikh Burani Mohsin Kiti ng'agezaako okulabika nti ataanye ensonga butya bwaziraba naddala mu kuwambibwa kw'abantu basheikh ab'Obusiraamu abazze bawambibwa oba abazze bakwatibwa mu nsonga ezitategeerekeka. Era bwe tutunula abasiba Abasiraamu abali mu makomera omuwendo muyitirivu nnyo nnyini ddala, then n'abalala batunuulidde beeba abavaayo okulabika nti beesowolayo okuwagira n'okulaga obuwagizi bw'oyo gwe baba bawagidde mu kisaawe ky'ebyobukulembeze oba mu kisaawe ky'ebyobufuzi ne bakwatibwa. Ensonga zino mbutuufu zennyamiza, kyokka ate kisinga okulabika nti kiruma ge maloboozi agavaayo mu bantu ab'enjawulo nga bawoonenga Sheikh Burani Kiti nti ng'ositudde nnyo eddoboozi obulamu bwo tobweraliikiridde. So ebintu ebifaananako bityo byennyamiza era binakuwaza gwe Munnayuganda yenna agoberera ensonga n'okulabika nti oyagala obutebenkevu mu ggwanga. Amaloboozi agafaananako bwe gatyo gennyamiza, naye nga tetuneeyongerayo kulabika nti tuddiiginga diipu mu nsonga zino naddala obubaka Sheikh bw'abadde aweereza eri gavumenti ne Bannayuganda okubwefumiitirizaako. Gwe wenna ayagala okulabika nti ogenda ebweru kukola mwana wa buwala okusingira ddala
obanga gwe toyagala kukola naye ng'olinayo sisita wo oba mukwano gwo ayagala okugenda mu nsi z'Abawarabu okuli Qatar, okuli Jordan, okuli Saudi Arabia, naye ng'obusobozi bw'ensimbi tebuliiwo, osobola okuba ku namba y'essimu eno 075 26 73 640 075 26 0 gikubeko olabike nti ofuna information agotekeddwa okulabika nti ofuna ku nsonga eyo. So bwe tuddayo ku mulamwa ashe ebigambo bye biwulikise bulungi era nga nkakasa nti obaka agezezaako okulabika nti abusengeka butuuke eri abo bekikwatako, ng'era bwe njogedde nti ekisinga okulabika nti kyennyamiza mu mbeera eno yeseeka okuvaayo okwogera amazima kw'ebyo byalabe bitatambula bulungi. Wakati mu kwogera amazima kw'ebyo byalabe bitatambula bulungi nga bimenya n'amateeka oba oli awo agatwala eggwanga Uganda, abantu abaviira ddala mu umma abasingira ddala nno nga n'Abasiraamu ne bavaayo ate okulabika nti bamutiisatiisa. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti eddiini gye tusoma etugamba nti bw'olaba ekibi kijeewo n'emikono gyo, bwe kiba kikemeetereddwa emmeeme ng'owulira tojja kisobola kyogereko, bw'oba tosobodde kukyogerako kitamu. Kati Seeka avuddeyo n'ayogera ku ebyo ebitatambula bulungi naddala mu gavumenti eno, okusiba baseeka ab'enjawulo ku buli ekigwawo. Omuntu attiddwa musiraamu si musiraamu, ne bavayo ne bakwata baseeka ne babakuba mu makomera, kyokka ate n'obujulizi obubaluma ne gavumenti n'eremu buleeta mu kkooti abantu bano okubasingisa emisango nti be basse omuntu bw'ati ne bw'ati. Seeka Kakande yakwatibwa emabegakaawo era mu nsonga ezitannategeerekeka, n'ateekebwa emabega w'emitayimbwa. Ekisinga okulabika nkiruma, Seeka agamba Seeka bw'abanga ddala kituufu gavumenti erina omusango gw'emuvunaana kuba nabo baba bakola mirimu gyabwe, emuleete mu maaso g'omulamuzi baleete obujulizi bwe gumusinga afune ekibonerezo ky'ateekeddwa okufuna. Naye omuntu okumubuzaawo nga ne famire ye temanyi gy'eri, gavumenti yo kennyini eba evudde mu nfuga ey'amateeka n'etandika kukola mu ngeri yagadibenga lye. Kati Seeka bw'avaayo okwogera amazima nga n'eddiini gye tusoma ekyo kyerambika oba kyetulagira okukola, gwe n'ovaayo n'otandika okumutiisatiisa nti Seeka ofudde, Seeka obulamu bwo twatuuse ddi wano. Ffenna ne tukkiriza nti gavumenti etutwala abanaayogera amazima bajja kuttibwa. Ffenna ne kitebenkera mu mitima gyaffe nti owaaye abatukulembera oba oli awo batemu, nti bw'onaayogera ne bw'oba oyogedde mazima nga tewali musango bajja kutta oba bajja kukusiba. Era Seeka n'ayongerayo n'agamba nti musango ki omuntu okujja ne yeesimbawo, wakati mu kwesimbawo n'afuna abawagizi, ate abawagizi be ne mubasiba olw'ensonga nti bawagira oyo gwe bawagira. Ebyobululu lwaki muba mubiteekawo mu ggwanga nga mukimanyi nti abanaabavuganya banaasibwa? John Bosco Kibalama newe buli kati famire ye eri in position nga temanyi nti oba omuntu waabwe yafa oba omuntu waabwe ali mu kkomera, naye nga twafuna report okuva eri Prime Minister w'eggwanga ng'ali ku floor ya Parliament n'agamba nti John Bosco Kibalama fa bamuyina. Abantu bagamba bumubanga mwe abamuyina ng'alina n'omusango gwe yazza, lwaki temumuleeta mu mbuga z'amateeka n'avunaanibwa? Kaakati abantu bwe bavaayo ne boogera ku bintu ebifaananako bityo, ate bo ne mubalabanga ababi. In fact Seeka kino kye mumutaddeko mulinga abamutadde in position atibwe. Avuddeyo okwogera amazima ne mugaa nti Seeka ogenda kuttibwa. Gavumenti eyinza n'okuba nti ebadde temutaddeeko nnyo birowoozo, mwe kennyini ne mumuseetinga n'okuwa gavumenti ekirowoozo okubaako obulabe bwemukolako, kuba mwe kennyini mugumusalidde. Nabo bajja kufuna ekirowoozo nti olaba banne bamuvuddemu, alabika ayise we yandikomye. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo, Abasiraamu bonna n'abatali Basiraamu amazima gasigala mazima. Tuveeyo twogere. In fact tetuwagira bikolwa bya bumenyi bw'amateeka. Senga wabaawo amenya amateeka, ekituufu yandisaanye okukangavvulwa. Naye ate omuntu okukwatibwa ebweru w'amateeka n'asibibwa oba n'ateekebwa mu detention mbweru w'amateeka nga tereeteddwa mu mateeka muvunaana na musalira,
kitegeeza ababikola ate be baba bafuusa abamenyi b'amateeka. Akalulu akawedde aka 2021 abawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform bangi nnyo nga ne buli kati bakyatemeza amabega wa mutayimbwa ng'ekyabasibya ebyaddala kyali ekintu eki kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu kwambala busaati bumyufu, kwambala bukofiira bumyufu ku mitwe nga ne buli kati abafamire zaabwe babamagamaga babanoonya tebabalaba. So omuntu n'avaayo okulabika nti ayogera ku ebyo ebifaanana bwe bityo ne mutandika okumutiisatiisa. Seeka Kiti eyo basime, Seeka Kiti tewandyogedde bintu ebyo, Seeka Kiti tukyakwetaaga. Seeka abadde mwambulukufu bulungi ng'era omuntu omukkiriza. Mu bulamu wa kitiibwa Allah yatuteekerateekera okufa. Okufa tekwewalika. Okufa abamu bagamba nti tteeka. Okufa si tteeka. Etteeka lisobola okukolebwako amendimenti ne likyusibwa. Wabula ekigambo ekidescribing obulungi okufa mazima. Amazima gasobola okwekweka okumala ebbanga kyekyo butwa nti omuntu asobola okuwangaala emyaka egiwera 10-20 naye ate atuuka n'afa. Kati n'amazima gasobola okwekwekera ebbanga eddene naye ate gamala ne gavaayo. Kati okufa mazima. Era omuntu awangaalira ku Qur'ani nga gy'asoma lwaki avaayo okwogera amazima ne Qur'ani byemulambika okwogera? Gwe n'ovaayo n'ogamba nti agenda kufa, bagenda kukutta. Obanga agamba nti asirike ebitatambula bulungi abeere nga abiraba ng'ate Mukama Katonda amutadde mu position nti eddoboozi lye liwulirwa. Era nga bw'abaako baalisindikira basobola odivaluwinga oba oliawo n'ababa bakwatiddwa mu bumenyi bw'amateeka ne bateebwa oba si kyo ne baleetebwa mu mbuga z'amateeka oba nga obujulizi obubaluma gye buli ne babuleeta abantu bano emisango ne gibasinga ne bafuna ebibonerezo byabwe. Naye gwe bw'ovaayo n'ogamba nti Seeka ogenda kufa, Seeka bintu bigende mpola, eggwanga tuba tugenda ddikyusa tutya nga ffe ffennyini tukkiriza nti oba oliawo abatukulembera bo baasalawo batuvugire ku kyattaka. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo kino kibeere kyakuyiga eri Abasiraamu bonna ne Bannayuganda okutwaliza awamu nti abantu nga bano bwe bavaayo okulabika nti boogera ebyo ebiruma abantu tubeere mabega waabwe. Buli we tutabeera mabega waabwe tuba tubalese mu bbanga. N'omulabe oyo oba oliawo awuliriza bye boogera nga tebibanyumira asobola obbakolako obulabe olw'ensonga nti mubalese mu bbanga, naye muvaayo ne muyimirira n'abantu bano ne mwongereza ku maloboozi gaabwe mubatadde mu position ey'okubeera safe. Okitegeera? Kuba teri kigambo Seeka kyayogedde nga si kituufu. Ate tavuddeeyo kulabika nti ayogera bulimba wabula avuddeyo kulabika nti ayogera bituufu. Oba oliawo ng'ekigendererwa kyayagala gavumenti etereeze. Wabula ate gwe bw'ovaayo n'ogamba nti bannange bintu by'oyogera bya bulabe nnyo eri obulamu bwe bukwatirako wanga ayogera ekyo oba oliawo n'enzikiriza ekyemugamba nti kwogera mazima. Mu mbeera ezifaananako bwe zityo mwe kennyini muvaayo Bannayuganda ab'enjawulo ne mugamba bannange bannaddiini mutwogerereko, abayimbi tubawagidde okumala ebbanga, lwaki temuvaayo ne mutwogererako? Ensonga lwaki n'ebivulo eby'enjawulo biboyikootingibwa? Mwe kennyini mugamba nti bannange abayimbi mutuliddemu enkwe twabawagira mwali baavu wano naye kaakati temukyatwogerera. Lwaki abantu nga bano kati bavaayo nga bwe tulaba Sheikh Burhan Mohsin Kiti ng'avuddeyo ate ne tuwulira amaloboozi nze bempita abajjegga nga bavaayo okulabika nti baagala omukugira n'okumutiisatiisa. Bo kennyini be basoose omuteekako embeera ey'okutiisibwatiisibwa ng'ate oba oliawo ye avaayo okwogera kuba naye bigenda mu maaso abimanyi era n'ebize bituuka ku boogezi ab'enjawulo abimanyi. Naye okusitandinga mu mbeera y'okuba brave n'agamba nti kanjogere ekituufu, oba oliawo kyekijja okutebenkeza n'omutima gwange, oba oliawo kyekijja okundeetera okusiima omutonzi wange, kyenjija okulabika nti nkola. So Seeka tumwebaza mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Awo no tukoloola n'abakulembeze b'eddiini y'Obusiraamu muveeyo mwogere ku biruma abantu, mwogere ku injustice eriwo ku Basiraamu.
Shekh Kirevu yattibwa ng'aliko n'empingu. Okutibwa kwa Shekh Kirevu ng'aliko empingu olwedde yali mu mikono gy'ababitongole bikuumaddembe, kati ekyali kimussa ki? Kale bw'aba yalina emisango gye yali azza, boto omuntu nga suspect ng'oba oli awo gw'okakasa nti alina n'emisango gye yazza, omuntu yenna yenyigira mu misango eminene tabikola yekka. Kati nga gye baali bagamba Shekh Kirevu aba ne gundi ne sayiko ngangazi, lwaki tomulekaawo nga mulamu oba oli awo n'ayogera ne banne bw'aba yeekubye mu kifuba naye ate n'ottamutte mu mbeera ezifaananako bwe zito. Saidi ya byabufuzi abantu ne basibwa, abantu nga ekibasibiza just kuwuliriza oli byayogedde ne babigula nti ayogedde ku malwaliro omutali ddagala, ne bagaa nti wallahi kyoyogedde tuli mabegawo, ayogedde ku nguudo embi ne bagaa nti kyoyogedde mazima, ayogedde ku buli bw'enguzi obufutubadde oba obukutte ejjembe mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo omuli n'amasiga amanene nga paaliyamenti, ensimbi y'omusolo n'ebanga egabanyizibwa. N'abyogerako, wakati mu kubyogerako bano ne bamuwagira, ate n'otandika okulayika nti obalabanga abalabe b'eggwanga. Ayogedde ku violation of human rights. Report zifuluma wano each and every year nga balaga nti eb'ebitongole ebikuumaddembe omuli amagye ne poliisi abalina okukuuma abantu n'ebyabwe no keeping a law and order baba n'ebifo bya ku mwanju. Olw'okuba oli ayogedde ku abyo abantu ne baga Kyagulanyi ayogedde ku kino, Besigye ayogedde ku kino, mutuufu katumuwagire, ate n'obafuula balabe n'osiba basibe. Kitegeeza ebyobufuzi by'eggwanga oba otandise bivugira ku kyattaka bwe kiba nti democracy tomukkiririzaamu, kuba democracy waggula policies na ideologies, nti nga bwe tugenda mu kalulu ka 2026 candidate ajja kujja ne policies ze azanje eri abawagizi be oba eri bannayuganda, asome manifesto ye, alaga okusoomoozebwa oba n'obunafu bwa gavumenti eno eriko, abantu bave bagambe nti bannaye, kuba n'abantu okusoomoozebwa kw'abayogeddeko ate be baku experiencinga. Abawejjere be bagenda mu malwaliro nga temuli ddagala, be baba n'abaana baabwe nga tebasobola ku accessinga masomero malungi, nga basomera mu masomero ga miti, emisolo emiyitirivu ennyo ng'ate service tebagifuna ku ground. Bano abantu bwe babiwuliriza ng'oli abyogera ng'ate abasuubizayo okugonjoola ensonga ezo ebintu bitambule malidaadi saana, ate n'obalabanga abalabe n'obakwata n'obasiba ne battibwa, mutuufu tuba tugenda kulabika nti tutambula tutyanga eggwanga. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo neebaza neekusekwebaza Sheikh Muhsin Kiti era ng'eddoboozi lye lyetaaga okuwulirizibwa. Nammwe bannayuganda bayogerera oba abasiraamu bayogerera, mwetaaga okulayika nti muvaayo okumubaakinga, okusinga okumuintimidatinga n'okumutiisa n'okulaga nti kyayogedde alinga zizza omusango nga newankubadde ayogedde mazima. Si lye eggwanga lye twagala okulayika nti tuzimba. Ebintu nga ebitambula ffenna tukkiriza nti ebintu tebitambula bulungi, naye nga ffenna tuzadde abaana tujja nakuzukuza. Bwe tuba nga ffe tutambulidde mu mbeera eno yakanaayo kyani, mbeera yankeesa lwenkeesa lwembala, lw'ofunye ekyokulya n'oyisa emikono mu maaso. Ddala kituufu ebyo bitwagaliza abaana baffe ne generation eddako? Naye nga ffe abalina okusima omusingi bali kwe baneeyagalira. Bwe biba nnyumba ffe abalina ogizimbira bali, ne batuuka bo nga tebakubwa nkuba, tebookebwa musana nga ffe bye tuyiseemu. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo Sheikh Muhsin Kiti nkwebaza ne sikwebaza yenna, n'empita n'abakulembeze b'obusiraamu bayimaamu, muveeyo mwogere ku basseeka bannaffe be basiba, muteekeewo embeera. Osanga bano abaleeta mu mbuga z'amateeka bwe babanga balina ddala kituufu emisango gye bazza ne bakangavvulwa. Bwe kiba nga tebalina gye bazza, lwaki tebabata? Kyekimu ne mu byobufuzi. Lwaki omuntu avaayo okuwagira omuntu ayogedde ebimunyumira, ayogedde byalabanga ddala kituufu, oli bw'anaaba implementing eggwanga lijja kutereera, ate omukwata n'omukuba mu makomera? Si lye eggwanga lye twagala okulayika nti tutambuliramu nga bannayuganda. So tuveeyo twogere amazima, amavuzi magali tufuula ab'eddembe. Kakasa bulungi nti amadiini ffenna ge tusoma
kyegakulembeza mazima, kuba omuntu ayogera amazima era atambulira ku mazima yaba omuntu omwerufu era yaba omuntu omutukuvu maaso ga Mukama Katonda waffe. So gwe tulina okulabika nti tubaakinga ne byayogedde, tulina okulabika nti tubyefumiitirizaako ne tukulembeza ak'obuntu oba kye twandiyise humanity wakati mu nzirukanya y'eggwanga lyaffe Uganda. Bwetyo bwe tutambudde mu mbeera ezifaananako bwe zityo, tubeebaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu ogwa Credible Media UG. Tubasaba okusubscribinga, okulayikinga awamu n'okusharinga content waffe, twongere ate okulabika nti tutambula ffenna. Ganja Fahad ge mannya, Credible Media UG gwe mukutu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.